boy. If you're ready, no, I'm ready. Embizi tujisasanye. Enchi? Embizi tujisasanye. Abalala mbeganye. Suna beni. Nga uli wamwaji sangao. Ewa. Tujisasanye uli wamu tujibase. Nga uli woito jisangao. Enchi? Olusini ya tulusasanye. Zo, yo, wile masa kadima lukasa waruwasagani. Sasanye. Zo, waja say yo. 100 beat. Yeah, come on sagani bad man say. Ja. Wazapa, prebasa pam sata pam sata pam sata. Ata mbia bakayimba. Badde nsumulu dela kuziye. Obayo kuyelaga. Kayimba kamba nyo kafuda muna Spice Dana ne Fake for America. Aha. Kayimba kambo nyo akomuna. Akapya Spice Dana lwacha kulago mwami. Emyaka kigenderera. Ate uli watugamba mumunenkini waguno. Ani? Loja. Kambala gekino kanchogereka ne Loja alaba. Spice Dana tasobola kuba nti baagala na Loja. Tosobola kumanaginga muntu gw'otayagala. Omanaginga Nandujja era oba omwagala. Nga Jeff omanaginga Shiba. Era amwagala. Waliwo ne manager walecho Magola ande tero luyimba. Naye amwagala. Naye yali musajja. Buli muntu gw'omanaginga. Nze si managinga muntu gwe siyagala. Kati nawe njagala yimba fuka manager wange. Nawe nja kwagala. Nzecho anti ulira. Kati bwobanga olina boyfriend oba baawo ng'aze okumanaginga kitegeeza kigenda kunkalubiriza nnyo kukubiranga essimu tugende ku show wati aba kubiranga mulingo kaboozo n'afuluma obuliri naye kitegeeza byonna mbimanaginga managinga microphone ne managinga ne music katulinze baana ssebo yagenda bamuliti mutuko oyo kweyisaayisaako Spice yatugamba mbuno gundi just Loja manager wango kati anti ulira it will end in tears. Spice Dana gwenda mukwaya ogenda kweza emyaka 45 ntandika ofuwe mmindi oyo mwana akyali muto waawo alinga Zahara Toto yakaweza 24 baha ne Zahara Toto naye wamulabye naye abakazi basussiza tulimba emyaka lwaki mubalamu kati tugambe embu olaba twagenda ne maama wange tuli ku ssomero twatugenda tuko kumpandiisa kati twatuuka mu office twasanga madam kati yagenda n'okgenda n'amugamba nti maama oyo anti mukyalo Nakijoba Anet age nti yazaalibwa 15 bagenda okubalabalamu ng'ayingidde enkaaga twafuluma nanga bwe toddamu kumanyira anyway tutuse amanya Mary Nambwayo tutuse n'olugambo mbukedde butya bannange gonna awasika ggwe nga lwaki nedda omuntu akeera okuleeta olugambo eri ensi bannange embeera mu music industry teri bulungi omumanya akaseera ka covid ebivulu babiggala abayimbi embeera tebali bulungi Sesha Mayanja ate kati naye ali ku kitanda yaddemu ng'omuntu waki mukikuliriza ate mulekerawo tukuba ebifaananyi nga tulwadde nze bwendwala ndabika bubi oli ajja ku kitanda okulabako omusimana kati wolabikidde bw'otyo ng'oli mulamu nga ndi mulamu olwala ate nze bwendwala mbabuukirirwa munda mbabwereere kati ababukedde butya bazze okunda bakula mukuba ekifaananyi mukali bubi bambi temuddamu batuweeko ku manager wa Sesha Mayanja engeri gy'ayogerako ku mbeera gy'alimu essaawa eno omukyala yafunye pressure attack tabadde gw'omukaaga so olunaku lwakedde bulungi ne tukera ne tukola ng'era abantu then around sawa 10 yenanyuka n'agenda ku hotel asooka afune ku kyokulya ne refreshment kati nze nemera ku office nezadde ziwera sawa ng'emu nankubira essimu yaŋŋambye Sentiro obulamu bugenda kikigambo kyokka kyenawulidde kyeyayogedde so bwe nawulidde ekyo nange because nayambaliddemu ne nabadde nkola byonna nabire saawa yoyo manager wo gwazanye omanyi Sesha yatandika okuzanya ebizannyo byate birungi ate bitambula kubanga she's a good actor birungi nzanyi Sesha mirungi anti kati abamulabako ng'ayimba abamugerageranya ne baga oluusi asigale mu kuyimba ekiseera kye ekyokuimba kyali kiweddeko for real omuntu otuuka n'okola ekintu nekituuka nekiggwa kati ffe ebiseera byaffe byokwenda byaggwako tuli mu pension nalikawo Sesha Mayanja nga tugenze eggulu ko omukulu n'amugamba yegwe Sesha Mayanja yenainanga ng'okaddiye ani yamugamba omukulu sali musali banne waliwo n'abantu abali arrogant naye bantu mawe mu western bannange omuntu agamba ekigambo nti suuno
ngona te okufa omusajja wa chanchunge ne muhanji Alex bwato bwako. Okay, tugende wa mwami Mamuli Katumba naye embeera si nnungi. Sukali anyway ni Mamuli naye awanga n'ekibadde waliwo yatukanga tuloza nti agenda naye ng'era kati sente tezinnaggwayo zeetagisibwa million 280 okubeera nga bamujjanjaba kati tusondera Evelyn Nagu naye ndowooza Evelyn Nagu waggwa tudde ku oyo kumumuli aveewo oyo tumumale ate tuleeta abalala twekwate mu musawo kati wabadda mwene byogamba nti ogenda waayo mmeka oli ali New York wamuwa nusu 10,000 New York ate kati ebyonoonye New York bamusondera omuvubuka omutono awo naye nga wembagambye kyakula tuliwo mu bantu kutuyamba naye bwe baayo omuntu yenna asobola okuyamba mwaniriza sente nyingi ziri million 2.8 wakati saawa eno abaana bange ekisinga okulumanga nabagambye baana bange tebagenda kusoma abaana nina bangi zembagamba bulijjo abaana nina bangi naye abasajja b'omu industry muzaala mugenda muteekawo buli wamu abaana gavumenti yakolamu ensobi ate etya singa tutambula n'empapula za UR nga bulijjo ofunyisa olubuto omusolo guba gumungi n'omuntu okuzaalira obwereera awo kyoba olaba era bazaala nnyo anyway tugende mwabadde mukyawa n'emmotoka ya Fada basajja yaleese emmotoka eina free wifi bwetuuka mu faamu y'abasajja mivule ejjayo ente n'ezikama egenda kumubba amata ate kati naye basajja mivule naye yaleese iye UBJ Hilux avuganye honorable Kyagulanyi maama nyabo Balamu yayogedde ku mmotoka y'abasajja mivule n'agamba era lwaki Balamu bannange batuwe Balamu ng'akola ki ng'ayogera ku mmotoka y'abasajja mivule ng'agamba eri emmotoka maama nyabo abasajja mivule yaguze pickup erimu wifi eriko kamera aba kilomita 15 eriko akumakakama amata eriko akagaali kosikirako obusoba ekikopola tekiyikuba okutaka yagamba emmotoka ye ekitone nnyo ebintu bigambo bye yagambye yamumazeeko obumbi mukaaga omusajja oyo w'amaanyi kubanga kikeyahandika ne kama naye ndowooza emmotoka eno enaazaala ki eyagireese nakuleteeka mwali takinana kugamba kati wenjogerera alina faamu ezisoba mu mukaaga wali yagamba takyansabiriza ye alina okugaba yalina okuwamaanya Museveni yalina okuwamaanya Museveni takyasabiriza ku bugagga bwaliko omwami Museveni alina okumugambayo yeetaaga ki naye nno kati ate Balamu mwana kyatataddemu emmotoka abasajja mivule ku bunene bweriko eteeka okuba mpoko joyindi kuba nemukiise ku 10/5 Bukedde Fama embutikizi suuna wangi bannange emikolo gituwuuba ate giriwa yiyi ejasindi gyawedde era oyo tumuyinanga nnyonnyola ku mikolo gye n'ensonga lwaki teyatuyise abali b'ennyama wabula nga 11 twabagambako wano nno nti emikolo gya Rabadabba n'eyali muka AK47 gijja nga 11 bamunonanga emukuze nga 11 Juni 2021 omwaka guno era omwezi guno gwe tutandise emikolo lwe giriyo gigenda beerayo ku Lwakutaano era abagenyi bagenda kubeera nga bava ku Speak Resort okugenda ewaabwe w'omukyala kugenda kubeera kwanjula ne nika okuwoowa kubanga kuwoowa nika nabali manya agenda jimwambaliza ku resort okay kakati tulina Cindy ayogera ku mikolo gye baserebu si abantu baserebu bonna Suna yabulayo yekka omukazi omubeeramu obuzibu sombadde saagala mu bulabe ogamba kale omanye ekyokukyala kati tukikole privately bwe biggwa bulungi kati nga tulyoka tukola okwanjula nga kuli open to the public so ekyo munsonyiwemu but okukyala had to be in house nga kiri kyaffeffeka tayagala kulabika like a younger man like it's the first time to come and introduce himself bwe bityo bwe kusalako enviiri nabikendeeza bwe biri naye siyenze yakisazeewo well me and him
tubadde wa myaka 5, you know, on our anniversary nasalawo nti no are you ready now, because we did our engagement in Abamanyi the year Jitokoya Kobom party is when we did the engagement and he gave me the ring. Kuvada nze si believing amukudating a celeb because mbabera munenda obulamu bwabwe. It's very hard for a celebrity as a man to commit to a relationship because of temptations bayitamu every single day. Kati nzingo omukazi saagala competition yeyo kunsuza nga seebaseeyo kitegeere. I decided a long time ago nti sijja kudating omusajja nga celeb. Njagala omusajja nga wange nti bwe tuddayo waka tulina emboozi etakwatagana. You know, ng'ayogera ku movies, njogera ku agera ku loogi nti mwakola yoyo nno sindi nga njogera ku by'omukolo ne omwami we Prince wadamu kandyesereza wa promota nga munyumye ku mboozi ebinyumiryo kakati suuna olunaku lweggulo ekiyongobero kyaguddewo General Katumba oyakubiddwa amasasi agatwaliddemu driver we ne muwalawe. Wabula epasi yataddeyo ka post n'agamba Uganda mugiraba bannange ekyana ne kibeere ne kigamba tugiraba n'okusinga vidiyo zo. kuli ekyo bwe kyayasamya akantu akalungi tugiraba n'okusinga vidiyo kakati ne tugendako wa misaaki ayogereko ku General Katumba Wamala n'agamba General Katumba Wamala yaliko patron waabwe mu Eagles era nakati ndowooza akyali gwe bantu gwe beebuuzaako era webagenda okwawukana mu Golden Band awo gwe baali beebuuzaako. N'agamba yanyoleddwa nnyo ekyabaddewo kuba muntu mulungi ye muntu gw'abadde yeebuuzaako mu nsonga ezimu. Tuweeko ku misaaki biraba nemekanga naye takusooka twebaze Katonda olwa mukadde wakuba nti mwaddeyo omukisa omulala. Katonda webale kubadde kusalawo nze mulaba nga kitange bange emirundi mingi ampadde okubuulirirwa ate abadde patroni waffe yabeera patroni waffe mu Eagles Production nabeera patroni waffe mu Golden Band nefuna kuwalawo nga mwonyinaffe akafiiriddemu. misaaki Semakula ng'ali mu nnaku anakuwalulwa kaibanda kiki kitalo nnyo katugendeke wa Maswanku tulabe ate ekyagambo.